T-shirt era nga tugenda kutandikira Mbale ne Spice Diana. Tugenda kutambula Uganda yonna. Olw'ensonga eyo Director yasazeewo nga Spice Diana yalina obusobozi okutunda kampani eyo. Tuyanze. Ebigambo bya promotional manager nga bakunyonyodde tugenda kutambula Uganda yonna. Kagade tutandikira Mbale n'abaffe kale bajja kutuuka. Esikali nga beebaza abantu abawagidde Uganda Kombucha. Kale mukama wange mbadde nsaba eyogekeera abamawulire n'omulimu gw'okola mu Uganda Kombucha. Malamusizza nnyo bannamawulire, mwebala okutuwa obudde ne mwefiiriza akadde ako ne mujja twegattire wamu. Nkisiimye nnyo, nkisiimidde ddala. Wamu ne mwannyinaze Spice Diana, webala enkolagana ennungi gy'omaze okutonda wakati waffe, njogera wakati wonna aba Buganda Kombucha drink. Ekyokunywa nno ekisitudde enkundi mu kombucha atannakinywako tusooka musaasire naye kimutuukako obutuufu. Mwebale nnyo okubaawo tukkiriza Director waffe akkiriza okubeera nti ekintu kino akwatagane ne mwannyinaffe Spice Diana, so ng'ate nammwe kwe muli okukyongera okukitumbula okusingako kwe tubadde tukimanyi. Ng'era omwogeze y'akavayo bw'annyonnyodde nti ebirawomu ebiri, motoka, piki, TV, ssente enkalu, buli kirungi ky'osuubira kigenda kubeera Obuganda Kombucha drink. Kale mu mbeera eyo yonna eriwo tukkiriziganya nti bannamawulire okutandika n'olwaleero nga bwe tutandise ate ly'essuubi lye tulina lina okufundikira era nammwe tujja kuba tutambulira wamu nammwe. Neeyanziza. Kale tweyanze wakati waffe twatambudde ne mukama wange ng'era ye CEO oba gwe kiyita MD wa kampani ya Uganda Kombucha. Kombucha buti katale naye njaga kwebaza mukama wange wakyokya ka Buganda kamanyi webale nnyo webale edda. Abadde nsabeeko ebigambo byongera olambula olunaku ndagaano eno gemutuuseeko gwe ne Spice Diana netulyoke tufune omuyimbi later on. Ebizindalo gino gijjo bebamawulire batuseko. Mwebalire ddala. Nsiima nnyo bannamawulire nti bulijjo amanya agange nze Muhumuza Emmanuel nga nze CEO owa Buganda Kombucha. Ekyokunywa eky'omulembe, ekyokunywa ekiwumuza ebirowoozo. Ngaffe Buganda Kombucha awamu ne bannange twasazeewo nenjagala kozesa Spice Diana nga brand ambassador agenda kukola ebintu ebyenjawulo. Tugenda kutambula Uganda yonna. Nasazeewo nti abawagizi baffe engeri gye batuwagidde nnyo ebbanga eddene naffe tubadizeewo. Tutaddemuko emmotoka